الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Okusookera ddala tusooka okubeetondera abalabi baffe mwenna ku mikutu gyaffe Tahira Islamic Center, Al-Huda Da'wa and Charity Family ne Sheikh Aqsam Ilyas. Tusooka okubeetondera nti tumaze akaseera nga tuliwo, tubadde mu Yidi Manzaali, tubadde kwegamba nga tusagaasagana ne tuba nga tusobodde kubeera nga tubeerawo olunaku olwayita olwokusatu n'olwaddako, naye alhamdulillah tugamba nti katukomyewo ku mukutu biidhinillahi tabaraka wa taala. Gwaliko tegeeza atannaba kubeera nga atuuka abeere nga ajjajoyininga, tegeeza munno ensonga zitugenda okubeera nga twogerako nsonga nkulu ddala. So tegeeza munno sharinga kwatannaba kubeera nga atuuka obeere nga omukubiriza omugende nti basheekhe bali mu nnyumba batuuse dda biidhinillahi tabaraka wa taala. Tuli ku mikutu gyaffe egya bulijjo Tahira Islamic Center, ogondo omukutu mu njogera ennyangu tugamba nti gukabejja. Then ne tubeera ku Al-Huda Da'wa and Charity Kwetuli Foundation, Kwetuli sharinga. Then n'omukutu Sheikh Aqsam Ilyas nago beranga ojayininga ero sharinge biidhinillahi tabaraka wa taala. Omulama gwaffe biidhinillah basheekhe webali, tulina Sheikh Sulaiman, tulina Sheikh Haddad, tugenda kubeera nga tukubaganya ebirowoozo biidhinillah ku mulama gwaffe ogugamba nti maadha ba'da Ramadan, kyekiddako nga Ramadan ewedde, kubanga Ramadan twagisiiba alhamdulillah, twagisiiba neggwaako. Kati era omuntu wajja naga nti banne Ramadan neetambudde, omuntu oyo bakwata bukwasi nga batwala butabika, kubanga abaaliko ekizibu. Ramadan yaggwa dda. Kati olwaleero tuli ate kati mu sittati, naye ajja tuuka gwe. Kitegeeza ki? Nti ibaada zonna ezikolebwa ziba n'ebiseera byazo. Allah bakuwadde obusobozi obugikola, gikole mu budde, kubanga ebegenda tuka ekiseera nga tekyaliwo ng'emaze okubeera ng'evaako. So inshallah tabaraka wa taala mukirize abasheekhe ate babeeyanjulireko biidhinillah, ate tubeere nga tutandika omulama gwaffe ne Sheikh Sulaiman biidhinillahi tabaraka wa taala. Sheikh faddal inshallah, abantu beere nga obabuuzaako tubeere nga tutandika inshallah. Bismillahi rahmani rahim. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Abatuuliriza abalungi ku mukutu gwaffe omuganzi Tahira Islamic Center awamu ne ku mukutu gwaffe Al-Huda Da'wa and Foundation, nsoose okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala, nensaba Allah w'ekitiibwa seebingira n'emirembe ku nabbi omulungi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi n'eri abantu be wa ashaabihi ne bamasahaba be ajma'in bonna bangambye okweyanjula nga bulijjo amanya n'eddoboozi Sheikh Sulaimani musanyusa, nze atudde emabega w'omuzindaalo gwa Tahira Islamic Center ne Al-Huda Da'wa and Charity Foundation. Tuzze okubeera nga tukubaganya ebirowoozo ku mulamwa nga Sheikh bwagwanjudde ogamba nti ma'adha ba'da Ramadan, fain Ramadan yaweddeko era twagisiiba, naye tuzzaako ki? Sheikh tweyanjulire naawe inshallah bakutegeere abali ku mukutu. Naam, alhamdulillah ala ni'mati al-islam thumma wa usalli wa usallim على أشرف المرسلين سيدنا والنبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. baganda baffe mwenna ab'ebitiibwa
abali ku mikutu gyaffe Tahira Islamic Center, Al-Huda and Foundation, mwena gye muli mu nsi yonna ebweru w'eggwanga, tubalamira nga tubakuutira nga naffe twekuutira okutya Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu, era okubeera nti tubaddemu nga tetulabika olw'embeera nti tubadde mu Eid ng'ebibaddewo, naye nga insha Allah tugamba gwe wenna ali online kona ku munno mutegeeze olunaku lwaffe nno olwokusatu lwe tubeera nga twejjukanya nammwe ku mateeka g'owekitiibwa Allah tabarakahu wa ta'ala. Era omulama gwaffe kikye tuzzaako baada Ramadani tubadde tusiiba, naye tulina kuzzaako ki? Waliwo entegeera nyingi. Ramadani ewedde, obusiraamu bukyaliwo tebukyaliwo, ibaada ekyaliwo tekyaliwo, weewaawo we mulamwa gwe tugenda okubeera nti twongera okujjukanya nammwe insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Mwenna abali ku mukutu koona ku munno omutegeeze tubeere nti tuwaayo obudde n'okubeera ebintu bye tweyigirizaako insha Allahu tabaraka wa ta'ala. insha Allahu tabaraka wa tabarakallahu fika. Sheikh bwatu bategezeza madha baada Ramadani, bane mukirize tubeere nga tugenda wa Sheikh Sulaimani ate tubeere nga tumanya Ramadani bwe bayawedde ensonga zonna zavudde mu ddiiro oba tukyatambula n'ensonga ezimu kuzo biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Sheikh Sulaiman faddal ate tubeere nga tutambula n'abasiraamu. Alhamdulillah, abatuwuliriza mwenna naddala ku mukutu gwaffe omuganzi Tahira Islamic Center n'omukutu gwaffe Al-Huda Da'wa and Charity Foundation. So Sheikh kiriza nkutegeeze Esebo. Knowledge and Service nago omukutu gwaffe sebo tugobeerako. Omukutu ogwo gukola charity. Esebo. Gukola charity ku bintu ebyenjawulo, bamulikwa guyamba kuba mulikwa ne abateyamba. Esebo. Abannamwandu. Esebo. Era sebo mujja kuwa mawulire nti zaka abantu bagifunye mwezi gwa Ramadani. Alhamdulillah. Naye nga Knowledge and Service ensonga eyo bejyomu y'omutwe biidhnillah. So mulaikinge biidhnillah ku mikutu ejo Knowledge and Service Foundation, Tahira, Al-Huda ne Sheikh Sam sebe mikutu jonna giri live biidhnillah. So tugende maaso. Alhamdulillah, akonako kayisizaawo abantu bategeere nti okuwaayo nsonga nkulu, okuyamba bamulekwa nsonga nkulu, okuyamba bannamwandu nsonga nkulu, okuyamba abanaku ne bamasikini nsonga nkulu. So ekyo nakyo mukijjumbire abatuwuliriza abalungi. Tuli ku mulamu ogugamba nti ma'adha ba'da Ramadan. Baseba abatulaba ne banyaba abatulaba namwenna abatulaba nga mutuwuliriza, ekibuuzo kigamba nti ma'adha ba'da Ramadan. Kiki kyozzaako ssebo oba nnyabo oluvannyuma lw'okubeera ng'omwezi gwa Ramadani gwaweddewo, okubanga omwezi gwa Ramadani gwasiibwa ne guggwako era ne gujjula. Bino bye bigambo byenjagala tutegeere abatuwuliriza era abatulaba. Mbagamba bwe nti fa inna Ramadani kad intaha waktamal. Mazima omwezi gwa Ramadani kad intaha gwawedde waktamal era gwajjudde. Twasiibye ennaku mmeka basebo? Twasiibye ennaku 29. Twasiibye ennaku 29. فمن كان يخاف الله في رمضان فليعلم أن الله ما زال حيا سميعا بصيرا. abadde Allah jalla jalalu mu mwezi gwa Ramadani ng'alina imaani etujjanga ejjute nga buli ibada agikola kubanga Ramadani weeri, mbategeeza nti Ramadani yaweddewo era yajjudde. Naye Allah subhanahu wa ta'ala yetavaawo, Allah taggwaawo, Allah takyukakyukana. Mazala hayyan, Allah yasigadde mulamu. Okumanya mulamu sami'an, awulira byonna ebyogerwa, ate basira,
alaba Allah jalla jalaaluhu. So kitegeeza nti tusigale nga tugenda mu maaso ne ibadaati tezaavuddewo, tusigale n'ebikolwa ebirungi nga bigenda mu maaso nga bwe twabadde mu Ramadani. Naye abantu abamu balina endowooza egamba nti Ramadani olw'okuba yaweddewo khalaas swala takyayagala kusaala, abadde asaddaka takyagala kuddamu kusaddaka, abadde akola bikaari byakomye mu Ramadani. Eyo entegeera nnafu. Kiba kitegeeza nti Katonda w'omuntu oyo aba Ramadani. Naye mbategeeza abasibu abatulaba ku mukutu guno, ekiba kitujja ku ibaada kubeere kufa, ekitujja ku mirimu gyonna emirungi kubeere kukola ki? Kubeere kufa. Nga Allah bw'agamba jalla jalaaluhu mu Qur'aani ey'ekitiibwa, yali agamba nabbi wa Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam n'agamba nti wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqiin, tisinza Mukama Katonda wo hatta ya'tiyaka al-yaqiin, mpaka lasti, mpaka kufa. Ekiba kikujja ku ibaada, ekiba kikwawukanya ku ibaada kubeere kufa. Kati mu kaseera kano bintu bingi nnyo bye tulina okuzzaako okubeera nga tubyongeramu amaanyi. Mwe muli okusiiba ennaku 6 baada Ramadan. Nnyaba atulaba ne sseba atuwuliriza wazimaze. Kubanga Sheikh njagala mbategeeze nti olwaleero tulaba leero si lwakusatu, tuli mu nnaku enjeru zatandise leero, kubanga leero 13 Shawwal. Tuli mu nnaku njeru, tuli mu sittati. Allahu Akbar. Kufuna. Kiraba. Kati ekyo kye kimu ku mirimu gye tulina okubeera nga tugoberezaako. Okusiba kwasigaddewo okwa sunna, tugoberere enkola ya Nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama, kubanga yasiibanga olw'ebbalaza, n'asiiba olw'okuna, n'asiiba yawmul bid, ennaku ki? Ennaku enjeru. So abatulaba mwenna abatuwuliriza, tubakubiriza nti bannanga tannaba kusiiba nnaku 6 zisiibe. Lwaki? Yagamba Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama mu hadisi ebaku an Abi Ayyub radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتباع 6 من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. الله أكبر. صحابة النبي أيتبع أيوب مungu amsiime agamba nti yagamba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man sama Ramadan, yenna man sama Ramadana, yenna asiba mwezi gwa Ramadani nga bwe mwagusiiba, nga bwe twagusiiba. Nabbi n'agamba nti thumma oluvannyuma atibaahu n'agoberezako 6 ennaku 6 min Shawwal eziri mu mwezi ogwaki? Yagamba nti kaana kasiyamu dahri, afuna empeera yakusiiba mwaka mulamba. N'olw'ensonga mbakubiriza bassebo ne bannyabo okubeera nga tennaba kusiiba nnaku zino eza 6 zisiibe, kubanga kyekimu ku mirimu emirungi tulina okugoberezako oluvannyuma lwaki? Ramadan. So sigamba nti okusiiba kwawedde, Ramadani yawedde sikyaddamu kusiiba ate mpaka mwaka gujja 2024. La abadan. Kyetaagisa tusigale nga tusiiba sunna, tusigale tusiiba olunaku olw'emmande, tusiiba olwokuna, tusiibe n'ennaku enjeru, kubanga emirimu emirungi gisigala gigenda muki? Mu hadisi endala ku nsonga eno yennyini gye tuliko okugamba nti maadha ba'du Ramadan, Abi Hurayra anyumya agamba nti awsani khalili Rasulullahi sallallahu bi 3 khalili sallallahu alayhi wa sallam bi 3 صيام 3 أيام من كل شهر وركعة الضحى وأن أوتر قبل أن أنام متفق عليه. أبي هريرة تنيمزا قامت أوصاني خليلي ينامر أومكوانو ينامر مفانفي وانجي صلى الله عليه وسلم النبي محمد ب3 يملامر ebintu meka? Ebintu bisatu. Fe tumanyi nti omuntu okulama alama ali ku nkomerero ya kufa. Naye omuntu nga mukwano gobako ebigambo by'omugamba era by'omulamira
okiraba ebintu ebyo asigala abitambulirako asigala abikolerako mu bulamu bwe kati Nabi Hurayra radiyallahu anhu agamba ati awsani khalili yannamira w'omukwano sallallahu alayhi wasallama Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wasallama bithalathin ebintu bimeka bannange mubuwuliriza abali ku mukutu gwaffe omuganzi Tahira ne Al-Huda Dawa and Charity Foundation yamulamira ebintu bimeka namugamba ekisooka siyami 3 ayamin okusiibanga ennaku 3 zokka min kulli shahrin buli mwezi ekyo nabbi ennaku 3 lwe lunaku olw'13 n'olw'14 n'olw'15 sema nkakasanga ennaku ezo zetulimu shekhe ennaku 3 eza buli mwezi eza bihorayiraga nti Nabbi Muhammad mukwano gwe yazimulamira buli mwezi tezimuyitako okujjako ng'akoze atya ng'afudde kuba kubina kumala kufa kuba bazimulamira buli mwezi kitegeeza nti obutazisiiba bamulwadde nnyo kituufu abamulwadde ekyo kimu namugamba ekyokubiri kiyamulamira Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nti wa rak'ati ad-duha n'okusala ng'era akabbira ezaki eza duha nazo yazimulamira olw'obulungi obulimu n'emigaso egiri mu salati ad-duha Sheikh abantu bali akadde okumanya obudde bwa salati ad-duha esebo kubanga wabanga mukwano gwe yamulamira Nabi sallama alamira Abi Hurayra lak'ati ad-duha ilakeza ad-duha abantu bali akadde okumanya awalan zibeera mmeka ekyokubiri mu biseera ki esebo biba basaliramu lakezo naam Sheikh katumaleyo ekyokusatu inshallah namulamira ekyokusatu naga nti wa an awtira kirungi osalenga witiri qabla an anama nga tonnaba kwebaka fabayina otulo otuyitirivu nga tojja kusobola kuzuuka matumbi budde olumala isha idda wali ebbali osalira akazo 3 abatuuliza ano muwulirizeewo nnyo okiraba nga tonnaba kwebaka sala witiri ekyo mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yakiramira mukwano gwa Abi Hurayra radiyallahu anhu kati gwetandika okwebuuza ti mu butuufu buli mwezi nsibamu ennaku 3 ye bannange duha nange ngisaalako ye bannange witiri mu bulamu bwange mweri okiraba kati ezo ensonga nkulu nsonga 3 yazimulamira sallallahu alayhi wasallama ng'aziramira mukwano gwe sahaba we ayitibwani Sheikh oyina kyobuuzizza n'ogamba nti essala ya duha eno etandika ddi essala ya duha etandika ku ssaawa 2 okiraba kasita ziwera ssaawa 2 ez'okumakya oli wa ddembe okusaala essala ya duha naye nga ekitonde nnyo etandikira okulaaka mmeka 2 okiraba oli wa ddembe okusaalira akanya oli wa ddembe okusaalira akamukaaga oli wa ddembe okusaalira akamunaana kisinziira ku maanyi go ssaawa 2 naye ng'etandika ssaawa 2 okiraba kati abantu bafunye ekifaananyi ssaawa 2 enjuba ebivuddeyo bulungi funa wuzu osaalira akabbiri eza duha okiraba mu bimu bye tufuna mu kusaala solati duha ekisooka Allah ateeka baraka mu mirimu gy'okola mu kusaala ki abantu Sheikh banoonya baraka abantu bagenze mu masabo abantu bali mu masabo babonaabona banoonya baraka naye bw'osaalira akabbiri eza duha Mungu ateeka baraka mu byokola abantu banoonya mikisa Sheikh awe emikisa giri awo mu kusala salatu duha ekyokubiri nti omuntu bw'asala duha aba yeebazizza Allah olw'ekyengera ky'ebiyungo byonna byeyamuwa Sheikh ebiyungo nga bingi era bawulama batematema biri ebiyungo 3 ebiyungo ebiri ku mwana Adamu byonna bw'osala duha ebe kumalidde oba weebazizza ebiyungo bye byonna Allah byakuwa 3 Allah nga yatwagala kati yinsonga lwaki olaba mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yalamira mukwano gwa Abi Hurayra ez'ensonga 3 tazibuusa maaso tazeerabiranga azinywerereko okusiiba ennaku 3
fi kulli shahri wali badde obuuza lunaku ki na lunaku ki nga 13 14 ne 15 oba 15 16 17 ezo obeerenga omakinga sure obeerenga buli mwezi ozisiiba n'okusaala akabiri eza dhuha ekitone ennyo 2 ze zitandikirwako olwaddembe okusaala 2 okusaala 4 6 8 ekisembayo n'amulaamira obuteebakanga okujjako ng'asadde witiri. So egyo gye gimu emirimu egirina okubeera nga gigenda mu maaso oluvannyuma lwaki oluvannyuma lwa Ramadani. Omuntu olabikeko nga olwokuna osiibye, omuntu olabikeko nga ku Mande osiibye, omuntu olabikeko nga 13 14 15 ng'osiibye. Tubeere nga tufuna empeera. Abantu baalidde edinaga nti tuwonye, omuntu awonye enjala. Bannanga okusiiba si kibonerezo. Sadakita. Ne bannasayansi baakirabanga okusiiba kale omuntu afunemu olunaku mu mwezi asiibemu. Bwe guba gumulemye kale oluvannyuma lw'emyezi 3 afunemu ennaku. Kale bwe kiba kiganje kale mu mwaka afunemu ekiseera naye ng'akoze eki asiibye. Kati okusiiba si lutalo. So Sheikh ategeezezza nti oluvannyuma lwa Ramadani yamulaamira Khalili Bihurayra agamba nti mukwano gwe yamulaamira n'amugamba nti bintu 3 nyamba tobikolanga otya tobirekanga. Kisooka okusiiba ennaku 3 mu buli mwezi. Sheikh n'atugamba ze tuyingidde tuli mu nnaku 3 mu mwezi gwa Shawwali kyokka ate mwe muli n'ennaku 6 si bwe guli bwe kiri Sheikh. Sheikh n'atugamba nera akabiri eza dhuha ekitone ennyo tandika ne 2 zezitandikirwako n'obuteebakako fabalina otulonga tungi isha ibojimala guteka sala witiriyo ogende webake era kemu lakasatu ogende webake. Ebyo Nabi Muhammad sallama yaberambira sahaba we Khalili mukwano gwe Abi Hurayra. Naam Sheikh. Era wennyini abantu abatenda bakusiiba nnaku 6 tuzisiibe. Kubanga bwe kibanga olwaleero Shawwali ziri 13 kitegeeza nti kyansi y'okusiiba ennaku 6 ekyaliwo. Olyaga nti nze mmala kumala masavu mu ntamu. Kati mu kaseera kano omuntu okumugamba nti Eid Mubarak Sheikh abadde ki? Kituufu. Obaako kizibu. Eid Mubarak oba yaggwadda n'amasavu. Ekiraba abaali balinda amasavu gagwadda sepiti. Webale nnyo. Kati bannanga abadde tennaba kusiiba nnaku 6 zisiibe kubanga atugambye Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'agamba nti man saama Ramadana omuntu bw'asiiba omwezi gwa Ramadani thumma oluvannyuma atibaahu n'agoberezako 6 ennaku 6 min Shawwali mu mwezi guno gwa Shawwali gwe tulimu amakulu omwezi ogw'ekkumi. Shawwali kitegeeza mwezi gwa 10 mu myezi gy'obusiraamu. Kaana kasiyamu ddahari afuna empeera yakusiiba mwaka muki mulamba. So tubakubiriza ezo ennaku omukisa gukyaliwo abatannaba kuzisiiba tuzisiibe. Ebyo ebimu ku bintu betulina okusigala nga tugenda nabyo mu maaso tuleme kubeera nga tubireka oluvannyuma lw'okusiiba omwezi gwaki gwa Ramadani. Naam Sheikh. Awo wennyini basahaba bamubuuza Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam kubanga hadisi egamba su'ila an yawm al-ithnain bamubuuza nti lwaki osiiba olunaku olw'emmande? Lwaki gwe olusiiba ya Rasulallah? N'abagamba nti dhalika yawmun wulidtu fihi. Naga nti ekinsiibisa buli lunaku olw'emmande lwe lunaku lwe nazaalibwamu. Ye birthday. Asadakita. Okijjayo bulungi. Birthday ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ye yasiibangawo busiibi. Kati naffe nga abamugoberera kubanga Qur'ani tugamba nti laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmil akhir wa dhakara Allah kathira. Muyina ekyokulabirako ekirungi ku Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Liman kana yarju Allah yennas asubira okusesenkana Allah wal yawmil akhir. Kati bwabanga yasiiba omutanda sahibu tanzil Allah guyasako Qur'ani olwobutyanze Sulaimani kafunyire bugga lya labisi ateekeddwa kusiiba. Kati basiraamu badaffe tusiibe
okusiba kwasigadde olunaku lw'emmande tulusiibe olunaku olwokuna tulusiibe n'agamba nti wa yawma bu'ithtu era olunaku lwe natumwa okubeera nabbi Allah okumufuula nabbi lwali lunaku olw'emmande eyo nkizo shekhe ekiraba eyo lunaku olwo kati yensonga lwaki yalusiibanga omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama kati naffe ng'abagoberezi be bannange kisaana abatuwuliriza okubeera nga oluvannyuma lwa Ramadhan okubeera nga yaggwako tusigale nga tugenda mu maaso n'emirimu emiki emirungi nga bwe tuba tukikola mu mwezi ogwa Ramadhan tusaale sola ttaano nga bwe tuba tuzisaala tusome Qur'an egende mu maaso abasaddaaka toggwamu maanyi sigala ng'okola otya ng'osaddaaka ekiba kikujja ku mirimu emirungi kubeere kufwa awo wennyini sheekha abantu badde mu mwezi gwa Ramadhan naam nga basabi esebo sibanyi oba ebintu ebikwata abantu ensonga ezikwata abantu nga zibaluma ku mitima zibeera zijja mu mwezi gwa Ramadhan sebo kiri abantu nga banyiikivu bakusaba Allah subhana wa ta'ala era abantu amukumanya banyiikivu ateekateeka nokandiga bannange basheekh bannange mujje munneegalireko Allah esebo ne batuula waka ne begalirira Allah ne banga musaba mu mwezi gwaki ogwa Ramadhan kitegeeza nti n'oluvannyuma lwa Ramadhan Allah yennyini oli wa Ramadhan wali shekhe era yasigaddewo era Allah kyemaga nti wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'ani falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun ekyo kituwa assurance nti Allah oli abadde wa Ramadhan nakati awalan nakati wali saddakta ekyokubiri ujibu da'wata da'i ayanukula yenna mukowodde ku nsonga ye kitegeeza nti nga bwe tubadde tusaba Allah mwezi gwa Ramadhan tusigale nga tugenda mu maaso tunyiikire nga tusaba Allah kubanga ebitukutte bingi abantu baseetinga guno omwaka ng'agamba nnina okugola poloti atagirina oba nnina okuzimba ng'alina poloti naye katuyingidde omwezi gwa 5 leero ennaku zomwe zirimu 3 leero 3 kati omwaka gugenda kyewaseetinga kituuseewa kubanga akyanukula Allah subhanahu wa ta'ala akyaliwo esebo ate Ramadhan yabeddeko so tunyiikire okusaba Allah subhanahu wa ta'ala saba kiri Sheikh Adadi bwe kiri okubeera nga tusaba Allah tabaraka wa ta'ala kikulu nnyo nga tuba tukikola mu mwezi gwa Ramadhan tunyiikire baddu ba Allah. Naam, alhamdulillah twebaza Sheikh mukadde waffe ebigambo byatujjukiza maaza ba'da Ramadhan tuzaako ki oluvannyuma olw'okumaliza Ramadhan mazima ekyamazima ekituufu nti Ramadhan eno bwe yali ng'enaatera okuyingira Sheikh abantu balina okweteekateeka era abantu nga ku mimwa gy'abantu Ramadhan era Ramadhan bwe yayingirawo Sheikh abantu bayolesa obukkiriza Allahu akbar ate nga jjukira nti Allah subhanahu wa ta'ala ne bwe yali awo obujuzi mu Qur'ani byaga nti abange mu abakkiriza kutiba alaykum siyam mulalikiddwako okusiiba kama kutiba alladhina min qablikum Allah n'abategeeza nti okusiiba kuno okubalalikiddwako si mu omusozi omuntu yandadde agamba nti ku mulembe gwaffe abasiraamu baffe obanga ffe bannayuganda tumanyi nti obusiraamu bwaffe Sheikh bubeera mu Ramadhan n'agamba nti kama kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaqun Allah muteekere yayagala mu nsonga emu Ramadhan eno buli lwebeerawo ofa ya muntu kukyajinga busiraamu we Allahu akbar iman tendekero Ramadhan eno buli lwejjawo juhudi abadde addiridde mu kusaala azuukuke abadde addiridde mu kusaddaka akole ki azuukuke abantu bazuukuse emiziketi wallahi nga gijjula Allahu akbar kati goyinawo ku magharibi n'olaba naye kati olwaleero kati mu mbeera eyo yennyini era ni Nabbi sallallahu alayhi wasallam kyeyagamba nti man saama Ramadhan omuntu ayasiiba Ramadhan imanan ng'abadde asiiba na bukkiriza buli kyonna kyakola
wahitisaaba era nga amanyi nti kino kyennyini kyakola kigenda kuteekebwa mu kitabo kye okubalibwa Allah agenda mubala ufira lahum ma taqaddamahu min dhanbihi. Kati abali abatuwuliriza mu Ramadani tubadde banyikivu mu kusaala esswala. Omuddu yandisaanye mu Ramadani yaggwa. Ate shekhe Allah subhanahu wa ta'ala atwagala nnyo. Wala bwagamba nti man sama Ramadani, omuntu bw'asiba mwezi gwa Ramadani thumma atba'ahu bi60, ate oluvannyuma n'agoberezaako ennaku 6 mwezi gwa Shawwali n'amujiza n'agamba nti abeera ng'asibye omwaka mulamba. Allah yempeera gy'awo omusibe. Bw'obalirira ebirungi ebibadde mu Ramadani ng'abantu balulunkana mu Ramadani, nga bw'osaala sunna yokka empeera z'ofuna zifuna za farala, bw'osaala farala empeera ntuko. Abantu engeri gye tubadde twogerako Allah subhanahu wa ta'ala mu Ramadani tugamba nti mu ntegera y'abasiraamu baffe aba Uganda engeri gye tubadde twogerako Allah subhanahu wa ta'ala teyaggwawo wabula tulinagenda mu maaso. Era nga Allah tabaraka wa ta'ala bwe yagamba mu surat al-Hajj bwe mbasirabidde yagamba nti wa minan nas ma ya'budu Allah ala harfin. Allah yeewuunya nnyo nti ne mu bantu mulimu abategeera Allah waabe nga bamutegeera lwa season. Ramadani etuuse n'afuuka hajjati. Ramadani etuuse n'agamba nti bannaye era nga shekhe bwe walaba abantu tonawo wa mukyala Ramadani toosiibe. Abamu ne baleka ne bakyala baabwe n'amugoba n'agenda n'amugamba genda ndi mu kusiiba. Ma ya'budu ala khafu, babadde Allah yeewuunya abantu b'ekika eki abadde mu Ramadani. Katonda we Ramadani era kyova olaba nti mu Ramadani muno mwennyini abatuwuliriza tulina okwegendereza ennyo kyeyagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti omuntu yenna Ramadani gwesanzeewo n'agivaamu nga tasonyiweddwa. Kati shekhi oyo yenna eyali mu Ramadani ng'abadde asaala mu Ramadani nga munyiikivu mu kusaala jjama mu Ramadani, mu kwebiikira mu Ramadani, obwenzi abuvuddeko mu Ramadani, okukola haramu yenna agaddewo n'amasabo agalisi mu Ramadani. Kati Ramamba amala okuva mu Ramadani nadda ebyo n'abiddamu. Bino byonna bye yakola bifo eby'emabega. Abadde asinza kuba ffe shekhe mu Busiraamu Katonda waffe tatuuka kiseera nti avaawo. Allah tavaawo. Era kyova olaba nti enzikiriza yaffe y'Obusiraamu Allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza ati bwe yali agamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti kul bagambe abaddu bange kul huwa Allahu ahad, bagambe nze Allah ndi ati ndi omu. Ffe tetulina Allah Katonda mwana Katonda mwoyo Katonda patiti. Tulina Allah waffe atya. Kati abayeyo muganda wange mwannyinazi abadde mu Ramadani ng'osaala esswala 5 ng'ozisaala genda maaso n'okuzisaala. Abadde awaayo mu Ramadani ng'owaayo omulyango gw'okuwaayo tegwaggalwa. Abadde akola emirimu emirungi eyeeyisa obulungi mu bantu be b'omu maka, emirimu egyo gikyaliwo emiryango miggule. Nabwe kityo maaza ba'ada Ramadani okusiiba kukyagenda mu maaso. Abataasiiba sitati mu mwezi guno gwa Shawwali ennaku zikyaliko. Sheikh atusomesezza subhanallah. Kyova olaba nti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sheikh yagamba nti abantu b'ekibiina kyange bonna bakuyingira jana. Bakuyingira ki? Bakuyingira jana bakuyingira illa man aba. Okujjako ali bakoze ki? Kati Sheikh olaba okusaalira kabiri eza duha. Allah tabaraka wa taala mu nsawo yo neetakalira ng'ekibonyaabonya abantu mu nsi muno mu duniya bwavu naye kusaalira kameka biri. Sheikh okumanya tusaba Allah tuwe entegeera ennungi baganda baffe mwenna muli omuntu ogendayo n'akuwa obuviiri obw'embuzi obw'endiga n'agamba nti buteeke mu wallet tobusuula ensawo ye ejja kusigalamu akantu. Era Sheikh omuntu n'abeeranga mumativu okubeera nti ekyo kibeere takita. Sheikh nga takita afazani baba yerabidde wati Sheikh addayo wakana agikima. Kati okusaalira kabiri Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu n'abeeranga mu nsawo yo obwavu tebukutomera tulina genda mu maaso. Okusiiba ennaku 3 buli ku mwezi
era tugamba nti abasiraamu eyo sunna tuginyweze. Sheikh abantu bakola birthday mu nsi muno mwonna mukiwulira, naye ekironyi nti enzikiriza yaffe obusiraamu buli kye tukola kyonna kirinako obujulizi. Kati olabye babuza Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nagamba lwaki basaba bamubuuza nti lwaki osiiba olunaku olw'emmande, n'abagamba nti lwe lunaku lwe nazaalibwa. Kati buli yenna ayagala Nabbi Muhammad ate mujjukire nti omuntu bw'otayagala Nabbi Muhammad jana teri. Sheikh kiri obujulizi. Allah yagamba tabaraka wa taala mu surati Imran yagamba nti qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Yagamba Nabbi Muhammad tutegeeza abaddu buli yenna awulira nti afunye imani gw'asalira ne Nabbi ayagala Nabbi ng'owulira nti omwagala. Yagamba nti bw'owulira nti owulira fattabi'uni tumugwena mugoberere Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. bwe munaaba mumugoberedde yuhibbukumullah. Allah akwagale. Allah akwagale. Bagaye nti Allah subhanahu wa ta'ala ayagala omuddu we gundi. Ekyo kyokka kimala. Ekyo kyokka Allah akwagale. Lwakwagala ani? Nabbi Muhammad. Kale okusiiba obusiibi olunaku olw'emmandi Allah obeera yagadde Nabbi Muhammad. Ate bw'omala okumwagala Nabbi Muhammad automatically Allah inakwagala. Era mu aya yagamba nti wayaghfira lakum dhunubakum. Ate tajja kubagala. N'okutusonyiwa amaye twononye mu nsi. Hata Sheikh ne boberanga osiibye birthday yo naawe. Naam. Ng'ogoberera Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakola. N'osiiba eyiyo. N'osiiba. Oba mwagadde. Okwagala ani? Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabwe kiti baganda baffe mwenna bali ku mukutu gwaffe Twahira Islamic Center Al-Huda mwenna abatulaba. Lwaki Ramadan eno ebadde kyaja ekyajinga essimu yaffe kiwe checking essimu ye gyolina kituufu. Omukyala abadde omunafu mu kwebikira olina kyokyusizaamu. Omwami gwolina mutuse mu Ramadan teyakuwa era ogenda kudda mukyawangaala era ng'okyaliko ebyo nti tanaba kuwa era ng'ova mu Ramadan oba mulongosezza tulina okubeera nti tulongoosa. Era Sheikh olw'ensonga okubeera nti okusiiba nsonga nkulu mu babu siyamu mu hadithi emu Allah tabaraka taala agenda kugamba ku kiyama nti aina saimun baliwa abasiiba mujje wano parade erume ekyokonya Sheikh wano ku dunia tulina engezigezi naye teri muntu hadithi gamba nti teri muntu agenda kusutuka nga teyasiiba. Fayaqumun bagenda kuyimuka saimun abasiiba. Bwe baliyimuka olw'emirimu gyabwe ibaada ne gibali bakozi bagenda kuyingira omulyango gw'abasiiba. Allahu akbar. Gamwe muli abasiiba ku Mande ennaku enjole zonna kusiiba. Era kyova olaba nti obusiraamu buno omuddululunkana nnyo maaso g'owekitiibwa Allah tabaraka taala okukola emirimu emirungi. Tuleme kubalira busiraamu ku kanzu, tuleme kubalira busiraamu ku nkofira, tubeere nga tululunkana nnyo okubeera nti insha Allah tabaraka wa taala. Naam Sheikh barakallahu fika. Simanyi aba Sheikh Suleimani olina kumaliriza nako oba tumaliriza tufundikire biidhnillah abatulaba ku mukutu gwaffe omuganzi Tahira. Ebyo ebigambo bimala kubanga abasajja bwara bagamba nti khairul kalami ma qalla wa dalla. Khairul kalami ebigambo ebisinga obulungi ma qalla bebebeeranga ebitono wa dalla naye nga bitegeerekeka nga biina amakulu. Bannange abatuwuliza ku mukutu gwaffe omuganzi Tahira ne Al-Huda Da'wa and Charity Foundation ekyo kirungi nnyo kuteeka buteesi mu nkola kubanga bwe tunaateeka mu nkola ate kyo Allah subhanahu wa ta'ala kyasinga okola ki kyasinga okwagala. Era omuntu buli lw'oteeka mu nkola ebigambo by'owulidde ate gwe Allah yakutenda n'ebigambo bino bye njagala okusembyayo nabyo. Bwe munaateeka ebigambo bino basheekhi bye basomesezza basheekhi be bajjukiza Allahu akbar ate mwe Allah basinga okwagala olw'obujulizi buno bwe njagala okusoma wano mu Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala ekitiibwa.
okuteeka mu nkola Allah kyasinga okwagala. Akaagala nnyo. Yagamba Allah jalla jalaaluhu, a'udhu billahi minash shaitaanir rajiim, fabashshir ibaadi alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu ulaa'ika alladhina hadahumullah wa ulaa'ika hum ulul albaab. Yagamba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah amuga nti fabashshir ibaadi, sanyusa abaddu bange, bawa amawulire ag'essanyu. Abaliwa alladhina abo yastami'una alqawla, abawuliriza ebigambo ebyogerwa, yastami'una alqawla, abawuliriza ebigambo ebibuulirirwa, fayattabi'una ahsanahu, ne babeera nga bagoberera ebirungi ebiba bibirimu, amakulu ne babeera nga bassa mu ki, nga bassa mu nkola. Ulaika alladhina hadahumullah, abunnu Allah abo be yaluŋŋamya, abateeka mu ki, awuliriza n'abitegeera, bw'amala okubitegeera n'akola atya, naga nti okuva olwaliro nja kgenda mu maaso ne ibaada, nga bwe mbadde mu Ramadaani nga nyambala bulungi, nga bwe mbadde mu Ramadaani nga nsaala, nga bwe mbadde mu Ramadaani nga nsoma Qur'ani, nga bwe mbadde mu Ramadaani nga nyamba abanaku, n'asigala nga agenda mu ki, mu maaso. Allah agambye nti ulaika alladhina hadahumullah, beba Allah be yaluŋŋamya, abali ku buluŋŋamu, bwe batyo bwe bawangaala. Wa ulaika hum ulul albaab, era be bannanyini kubeera n'amagezi amalamu agategeera. So tubakubiriza kuteeka mu nkola Allah kyasinga okwagala. Ne bw'abeera muzadde, omwana bw'ayogera naye n'amubuulirira, ndaga mwana wange Asiya saagala kutambula kiro, omwana n'akireka nti omwana oyo mugezi, antegeera. So ebigambo ebyo bimala bumazi bassebo ne bannyaba abatuwuliriza ku mikutu gyaffe gyonna emiganzi, okubeera nga twetereeza n'okubeera nga tulongoosa n'okugenda mu maaso ne ibaada oluvannyuma lw'omwezi gwaki, kubanga ibaada yeesigala etambula. Ekiba kitujja ku ibaada bannange kubeere kufa kwe tuba kwawukanya ne ibaada, bakuzinge mu ssanda nga tokyasaala kubanga Allah akujjuludde. N'olw'ebigambo ebyo sheekhe, ekyo kimala. Naam sheekhe, barakallahu fika wa jazakallahu khair. Tubeebaza ababadde ku mukutu, tubasaba musharinge. Tuli ku mukutu Knowledge and Service Foundation, tuli ku Tahira Islamic Center, tuli ku Al-Huda Da'wa and Charity, Sheikh Aqsam Elias Facebook page kwetuli. So musharinge biidhnillah omusomo guno abantu babeerenga bongera okutegeera nti Ramadani yaggwa, naye Allah tabaraka wa taala byetwali tumukolera nabyo byakomaawo oba bikyagenda mu maaso. So ekituufu kiri nti tutegedde nti bikyagenda mu maaso, sadaka zikyagenda mu maaso, amenvuge mwali muleta mu muzikiti, watermeloni, mwali mulaba kuba wali mu ngeri enjawulo, mwali mwabeera ali awo ka message ne kajja ku simu 200 ne kati embeera ekyaliwo sheekh. So tugende mu maaso biidhnillah, sadaka tuzikole, dua tusabe Allah tabaraka wa taala ebitaago byaffe bingi, tumusabe, tukulambula enganda zaffe tuyagalize, bakadde baffe okubaweereza ku byetaago nga twakola mu mwezi gwa Ramadan, kwegamba buli mulimu gwonna omulungi gikyaliwo. Abange tusiibe sittati abatandaba kusubeera nga basiiba, tubeere nga tusiiba ennaku sigaddeko ennaku nga 17 zisigadde ku mwezi gwa Shawwal. Kitegeeza nti gutambula, kati atandaba kubeera nga atandika kusiiba, tandikirawo, kubanga kasita ziggwako tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Olinda mwaka gujja ate nga toyina bukakafu nti omwaka gunakusangawo. So kati atandaba kusiba sittati, kozesa ennaku zino nga 17 16 ezibulayo Shawwal yaggweko. Bwe zinaggwaho nga tosiibye, linda mwaka gujja nga Ramadani ewedde, ate tetumanyi oba enatusanga tuli balamu. So kozesa obudde bw'olina bulungi nnyo mu kusinza Allah tabaraka wa taala. Tuli mu nnaku njeru, abagenda okusiiba ennaku enjeru naawe siiba. Abantu bamala dda sittati batandikirawo bazimala dda, tubagamba musibe ennaku enjeru gyegimu ku mirimu egisinga okubeera nga gyemirungi. So tubadde ku mulamwa gwaffe uga nti maadha ba'da Ramadani, kyekiddako nga Ramadani ewedde. So tukweza kubeera nga tulaba nti zonna ibadde zibadde zikolebwa zikyaliwo insha Allahu tabaraka wa taala. Twebaza okubeera nga mutufollowinga, twebaza okubeera nga mutulaba ku mikutu egyo tugeddeko. Tugamba nti emikutu egyo tubeerako buli lunaku lwa kusatu, tubeera ku Tahira maama waffe, tubeera ku Al-Huda, tubeera ku
knowledge and service buli lwakusa tubeerako mbeera y'okubeera nga twejjukanya tunyekera okubeera nga tusaddaakira abanaku ng'otandikira ku bantu beewuwo abantu beewuwo awaka bakadde bo baganda bo ekyo kikulu nnyo 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 okusaddaaka tekitegeeza kubeera ng'olina bingi okusaddaaka akatono kennyini k'olina 1,000 lw'olina olwo lwetugamba tugamba nti twogera ku miliyoni zatebanayendibwavwa 1,000 tugamba ajjako 5 omutwalo gwe tugamba ajjako bwe zityo so tusupportinga eddawa kusingira ddala kubanga gino emisomo gyetaagamu okubeera nga gibeeramu kasente twahira enamba z'amasimu zibeerako tubeere nga tusupportinga ddawa etambule kugamba gwoba toli muwalimu ate Allah yakuwa sente beera ng'otekamu sente fe abalimu tutambuze eddawa kitegedde bulungi enamba z'amasimu kweziriga nti kana katunda ka sheekhe ali awo ku ssimu agenda kulaba nga titi kugamba dawe etambule nga nawe olina effort gy'otadde barakallahu fikum wa jazakumullahu khair tubabaza okubeera nga mutula mu sharinge tubadde ne Ssebyuma mukama waffe Sheikh Ahmad Kasagga wali abaddewo mu kubeera nga atuusaako emisomo okuva mu Tahira so inshallah tabaraka wa taala muwagire mu mbeera yonna gye mba musobodde okulaba nga emisomo gino giriwa ku bantu ab'enjawulo barakallahu fikum wa jazakumullahu khair wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullah